Erinnya nze Farida Nabatanzi nga nze akulira okukunga kiyite mobilization mu NUP mu region ya Buganda abasinga kyemuyita Central Region. Mwami Byabakama sanyuse okulaba kuno omulundi gwa kubiri nga nkulaba maaso ku maaso, naye ebigambo by'oyogera oba onnyonnyola birungi era binyumira ki amatu, naye bwe tutuuka ku ground naddala mu by election ebintu byonna by'oba oyogedde byawukana n'ebyo byokola ku ground wamu ne ttiimu yo yonna. Okugeza akalulu k'Ekayunga by election gye twalimu Ekayunga, nze nakulira by election eyo kubanga Kayunga is part of Buganda. Twafuna obuzibu bw'otalabanga. Mugamba mwagala ddembe, tukuume ddembe, tubeere bantu balamu, tukole tutya, byonna ne tubikola era ne tukuutira abawagizi baffe nti bannanga akalulu kano tukaagala, mukuume ddembe. Ne bakuprovokinga batya weguma simba layini ekikulu osole ki akalulu kootiikinge. Abantu baffe Kayunga byonna bakola ki, baabikola. Okumanya mwatuyisa bubi nnyo Kayunga nti nkyajjukira n'eggombolola gye twakolamu. Twafuna nze nga yali supervisor w'ekitundu ekyo nafuna okwemulugunya ku polling station emu. Abalonze 10 bagenda okutuuka okujja nga bokisi yajjudde dda. Abaana ne bakuba essimu nti mukyala Nabatanzi mujje wano eno bokisi tugisanze ekoze eki ejjudde. Ne tuvuga emmotoka speed ne tutuukayo twerabireko bwekityo bwe kyali. Ne tuteekawo embeera, sijja kulimba, twateekawo embeera, abaana bateekawo embeera kubanga obudde bwali bukyali naye nga bokisi ekoze eki ng'ejjudde. Waliwo commissioner oba yali mukozi wo bamuyita Musinguzi oba akyaliyo oba Jonathan, something like that. Omwami oyo yajja Misinde okutereeza embeera ne kimusukkako. Yakukubira essimu because nali awo, yakukubira essimu mwami Byabakama wavuga emmotoka nojja waliwo, nze n'ebifaananyi nkyabirina. Mukujja ne tukunnyonnyola ekyaliwo. Mwami Byabakama n'ogamba eyo polling station box eyo bakole ki, bagijjewo era esazibwemu, embeera nedda mu ki mu nteeko. Tutambuza akalulu zagenda okuwera saawa 12 kitundu nga Diarra Forms za Nakwedde, Honorable Nakwedde zonna ffe aba NUP tuzikuŋŋaanyiza kubanga twafuba okulanga tudeployinga abantu baffe. Ne tugatta akalulu nga Nakwedde asinze muwonge obululu buyitirivu gwali 1,600. Mbijjukira kubanga I was in charge of that place. Nga tusinze muwonge obululu 1,600 ne tusanyuka ne tutegeka ttiimu egenda okuyingira mu Tally Center. Batuuka mu Tally Center, returning officer ng'ebintu byasoma tebikwatagana na Diarra Forms. Ekyasinga okututabula n'asoma polling station eyo gye twali tusazizza, gye wali osazizzaamu gwe mwennyini wakozesa obuyinza bwo n'osazaamu polling station eyo. Tugenda okulaba nga ate results ezo bakoze eki maaso bazitaddeko. Mwami Byabakama mbasaba muwulirizenga abalonzi mubawe ekitiibwa, muleme kuzannyiranga mu bululu bw'abantu, muleme kucyangacyanganga bululu. Kyemwakola Ekayunga temukireeta kawempe. Wano tuli mu Buganda, tugenda kufa nammwe. Akalulu tukola ki? Akalulu kano tukaagala kubanga mukimanyi bulungi nti wano tulinawo ki, mukole ebyo byonna bye muteekeddwa okukola mu mirembe, mugaane kuteekawo mbeera. Ebiseera ebisinga mwe mukyankalanya ki abalonzi. Tubaliize kyemwakola Ekayunga tekijja wanene kawempe. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi era gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza.
security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Timo Property Consultants Limited bano bwe baweekwata ku nsonga z'okugula n'okutunda ettaka, oyagala kugoba ku nsonga za byapa, oyagala munnange kuzimba, byonna beekwate aba Timo Property Consultants Limited. Kankulamuseeko gwe bwenna gyebaleko gy'otuusaako engalo. Tuli kawempe nanti naku z'omwezi munnange 13 akalulu kasuulibwa okujjuza ekifo ekyavaamu. Omwagala w'abangi Mr. Update Fight hard, Mr. Update fight hard, muganda wange. NRM kasookedde ng'ebbo obululu bwonna obwa by election kubanga Museveni yalayira nti taligenda kuddamu kuswazibwa nga bwe kyali mu Arua n'ewalala. Taligenda kuddamu kuswazibwa. Era tuzenga tulaba nti niwo tasuubira kuba nti balinawo obululu. Bakulaga nti babulina. Bwe twali eri juzi twaliwa Hoima. Bagezaako kulaga nti nope n'omu kugamba kandidate waayo tasobola kuweza alina obululu obw'olukumi kwegamba nti ali awo. Tebalinayo yadde n'akamu. Byonna omuntu yeebuuza babikyangirawa. Kati okusinziira ku narration eyo olabira nti byabakama ekintu takisobola. Ali ku remote nti bali babeera baasalawo dda era babeera bamuteekako dda abantu bo abagenda okukyanga akalulu wali era balangirire. UPDF yewerekera gye batwala obululu. UPDF ate UPDF already yo balayira bo batugamba nti bo bawagira Museveni, bo bakyogera kati kubanga n'abakulira already mutabani woli wa kintu kugamba tewaliwo ngeri yonna kuba kati omwana yali mu kintu bali bonna bana yabadipoloyeze bebalekera obululu tumaze bulonda tumaze bugatagata tububawadde ebyo tulina eno ku forms zibirala bagenda kulangirira birala teri kubuuza bo bajja birangirira nga bakoze eki nga balabye naye kuguno omulundi tuli kawempe NRM kasookedde ng'ebbo obululu buli bwonna nsuubira okubanga nti kane yinza okukeesonyiwa n'egamba owange ng'era bwe kiri bwe mwalaba wano mu Buganda nti Museveni yasaddaaka abantu be n'agamba owange kangende nkyangire eri naye nga tuli kawempe era okulonda abantu basaanye bakujjumbire era tebasaanye okukola nsobi yonna. Bwe muddaawo ne mutandika okuwoza nze njagala ono simanzi ate nze kati already NRM nkimanyi nti egenda kukola kyonna ekisoboka kubanga bano abasajja tebalina nsonyi. Newankubadde munnange ow'ebbango bw'otamuwemukira ate weebikka kale omukyalo oyo akoze bulungi nnyo akulira kkunga wano mu Buganda. Akoze bulungi nnyo era yakola bulungi nnyo okubeera ng'ayatulira byabakama era n'amuwa n'ekizampo ku kiki ekyaliwo n'amulaga obunafu weebuli nti tolina buyinza. Naye okulabula okwo tekugenda eri byabakama, okulabula okwo kugenda mu matu ga Museveni ne mutabani we Muhoozi era bwe basuubira okubeera nti bagenda kubeera nga bakyanga buli kimu kubanga eyo combination muganda wange Museveni gye yaleeta eyo nti taata yali wali yaggala oba yali ku front line omutabani yaggala oba taata yaggala yali ku front line omutabani yaggala kugamba kiri ku mutabani yaggala ekintu eri kubanga ye already yasindika abasajja bintu mugende mukole muti yatubuulirirawo naluga nti nno mwe ba civilians temuligenda kukombako buyinza, temuligenda kubeera nga mubukombako obuyinza bwaffe bannamagye. Ebyo byava munnange mu CDF waffe oba mu CDF waabwe Muhoozi Kayini Lugaba. Tulabye nnyo
naye tetugenda kubeera nga tuguuka kubanga omukyalo ebigambo byayogedde bikulagira ddala engeri gye babbamu obululu. Kati teebereza Kayunga baasalawo nti Nuupu terigenda kuddamu kuwangula wano era ne bakikola bwe batyo. Era n'okutuusa kati bo ne beewaana n'okwewaana ku mutimbagano mutulabye amaanyi bye babaamu. Era njagala okubabuulira gwe wenna awagira ebyo ekiseera kigenda kutuuka otandika okwesesaasesa bannange tuluna ekimala kimala bannange kale mbadde nga mpagira naye nedda. Totugamba nga kasasiro busirika nga busirisi kubanga tujja kuba banyiivu nnyo. Eggwanga bwe muba nga mwena litambuliza ku nkola ya demokulasiya mukkirize abantu balonde abakulembeze baabwe amagye mugajje mu bintu bino kubanga ekayunga emiggo gyavuga baatandika okubeera nga bakwatako byatayogedde bingi nnyo. Ekintu ekyo kibi nnyo. NRM kyegezaako okukola era mu kalulu kano ke tugenda mu 2026 omuntu omu yagamba nti Museveni balina pulaani emulangirira nti afunye obululu simanya 9 ku 10 abalage nti kati mbw abantu kati baazuukuka mbuno mbu tebakyagendera ku bulimba bwa Bobi Wine kyebagezaako kubeera nga balaga kwegamba mbu kuswaza tebagenda ku naye tugere tulonde mu bungi kubanga kyekiriwo. Gwe wenna agamba nti nedda wali badde ojja n'ogamba nti kati nkulembeddemu kino naye bw'obanga oyogera bwogezi bwotyo nga nawe oli eyo then manya nti nayo kapasite yo weekomaawo ku kwogera bwogezi. Wabula bw'oba osobola then teeka ky'oteekamu action vaayo okunga abantu bagambe nti kino na kino okusinziira ku kyona kino kyekirigenda okugenda mu maaso bwekiti ne bwekiti. Oba tosobola ng'oyogerera eyo ng'oli mu kuvuma bannayuganda muli batiitizi muli baki then naawe sirika kubanga ndabye abantu bangi nnyo ng'oba alinga Bulaaya eyo ng'ayogera nnyo naye bw'ajja wano e Kampala naye asirika busirisi bw'ati ne yeekweka eyo n'abeera eyo ng'asirise ali mu kulambula bantu be. Naye bw'afuluma n'agenda olaba kati mmwe olaba kiba kitegeeza nti obusobozi buli awo. Kakati bwe kiba nti obusobozi buliwo bwakugenda mu kalulu tugende mu kalulu tusigaze amaanyi gaffe. Naye nga mumanyi nti omumpembe ye yalayira n'ebyokumuswaza teri era kati baagala bamulangire nga bw'olaba Kagame nti 99 oba yafuna 97 byali ku 10 kati naye Kagame neewaabwe balina ensonga oba oliawo nti ensi yo oba oliawo agifuddeko nnyo agizimbye enguudo azizimbye buli kimu akikoze kwegamba ngaera munnansi bwe yalikoze oba anyaguludde Congo oba akoze atya naye akikoze kino ffe tunyaguludde Congo tukoze tutya era sitiiru Uganda eri awo wabula okoleko tusasuza ate emisango engassi bannayuganda ne basasula. Kale kwegamba tetwayogedde bigambo nga bino naye munnange we twatuuka kati ow'ebbango bw'otabuwemukira teweebikka tulina kwogera kaati ng'abagula essowaani abasezi kubanga n'abasajja nabo tebasirika batuduulira kaati